Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba lero bino binjogera bya kumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nywa nze sebaka nyabo Mukana ali muklaba Delta TV nkwaniriza nyo mu programu yaffe yo kwanjula n'embaga era nga bampita Sharita tuli wano munyonyo wabula ndi musanyufu nnyo nti olunaku leero genda kubeera ng'ofuna chance okulaba abagole abagatibwa nga bangi hairstyles ez'enjawulo ogenda ziraba engoye ez'enjawulo gowns ogenda ziraba ate era ne reception ogenda kugiraba era nenkubuzaako nti osiibye otya Sunday yegamba kiweetegeke siba sweet belt mu ntebe yo obeere nga remote ogirwanira tiwaba wakyusa bw'ogenda kulaba abantu couples okubeera ng'ekirooto kyabwe kyatuukiridde era nga couples zino zikola mu Ntake Bakery of course Ntake Bakery yetwala ne Delta TV yetutwala ffenna wabula nga nanyiniyo omwami Gaston Ntake ne mukyala we Edith Ntake bavuddeyo ne bagamba nti leka basasule abakozi baabwe abadde mu company abamazeemu emyaka egitandikira mu 5 n'okweyongerayo abakyala omwaka guno gwatandika tebamanyi tugenda kuggwa ng'abaami babe babakubye embaga omwami n'omukyala Bantake bakituukiriza abantu baabwe ababakozi baabwe mu Ntake Bakery ne babeera nga babawa ekirooto ekyokubeera nga babakuba embaga kugamba nti programu eno ekutuusibwako bannaffe aba City Bridals era nga basangibwa ku Kamukamu Plaza Quentin Road be balina gowns ne changing dresses era banyambaza ekiteeteeyi wabula nno omukwano nga nkugamba nti ne Maria's Bridal oyo omukyala yanyambaza zigomesi naye gyali nnyo wali eri ku Zai Plaza room 4 bo je wali nnyo okubeera nga bakuwa gomesi ezo ate nga Sharita ya clinic yenkolako enviiri ne makeup banange ndi excited ngamba bantandika dio bikolaga era nga munange tugenda kubeera nga tusooka tulabe abagole baffe bwe bazze nga bafaanana ate oluvannyuma ne bakolebwako tugenda kutandika mu process eyo gye bayiseemu okuba nga bakolebwako ate oluvannyuma tugende mu masinzizo ag'enjawulo gye baabagatidde. Nkunanike mpeta obenga mukyala wange nsazeewo nsuubiza mpaka bukadde oba kufa tewalibaayo abuzaabuza teri yalitwala ndikwekumbira lubeerera nga sikoowa kati tugabane essanyu tugabane ebyobugagga kuwadde obulamu bwange obukuume ababadde bakusumbuwa munanga babadde bansuubira njagala bakimanye nti n'otudde nange nkutudde ekyo kibuuzo ky'obadde ombuuza kati njagala nkyanukule I do, baby, I do. I do, baby, I do. I do, baby, I do. Kuwate chifenchi soka, omuto kuwate kusoka, ndiyo nawe paka paka. Mikuimba ngolu imba muiwa, ndikunyumya ngembozi muiwa. Olizalira bana bange, balira bange, nawe oliba wange lubeerera. Kunyumidde ngoye mugole, alise bulungi mugole, mugole nange nkwagala. Abo abasuubira buli olwo ne twereka bakyerabira ekyo bakiveeko. Abo abasuubira buli olwo ne nekyusa bagende balye kuvu tebatutawanya tolana kubuusabuusa. Baby I do, baby I do. Mwagala okukamala I do. Somesa abaana mbaga ennungi Tate wange yenna congratulations darling.
Congratulations nange. Abadde n'amasinzizo ga mirundi 3 era nga mu kaseera kano tugenda kubeera nga tutandikira n'abagole couples 4 abasazeewo b'okubeera nti bagatibwa mu muzikiti ekibuli. Batugenda osooka nayo oluvannyuma tukutwale ewalala ate tumale tugende ku reception gye bali. Tubakamira Delta TV kwagala nnyo. Abantu basanyuka sana atendwe kyetwali twangaliza embazzi mulabe awwa bwakitukoledde eno mbaga sinigina nti buyinza okukyenca neddiwamu ab'ennugu ensalwa n'ebbitwa mufune binyonya mugende mwetuge era bw'oba kikolokota kikuli ku mimiro kikusiyirira kikolole kuba katiba yatanga Okukiriza okukwata obukufe ne mukyala gavana obusobera omwaka wamu wena okukiriza kyamumirembe inshallah baraka Allahu lakum wa baraka alaykum wa jamaa bainakum fil khair nifratan wa firqatan wa hiblatan wa falaha rahmatika ya arhamar rahimin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Tukwambaliza embagire Gracia kusanyuka tukwambaliza embagire nungi n'okusanyuka mukyala we yano wali wali omukyala kitumuli ekifaananyi tukwagaliza n'embagire nungi okusanyuka ekyo kirabo sinkusibiddeawo bayita birabo mubirabo birabo omukyala si bino okusibiddeawo abagenyi abasigadde ebweru twaniriza abakole Suleiman tugende ebweru ebifaananyi byebweru Suleiman tugende ebweru ekyo kirabo byowadde eka ebifaananyi byebweru sisita tuweraliikirira tugende ebweru sula omukyala tugende ebweru mu bifaananyi Delta TV ab'ekibuli tubamaliriza mu kaseera kano tugenda ku couples endala omukaaga ezabadde ate zo nga zigatibwa ku Katwe Matters Church balayidde batya bafaananyi batya baani ababaddeyo byera tuli mu kulaba nkugaa nti embaga gye tuli mu kulaga bagiyita mass wedding era nga bannaffe bano bonna bakola mu Ntake Bakeries nga omwami n'omukyala Augusta Lule Ntake be basazeewo okubeera nga abakozi babe babaddiza katugende mu bagole baffe ababadde ku Katwe Matters Church. Obanga waliwo omuntu yenna amanyi ensonga ey'amazima ebalebera bano bwe tumaze kubategeeza okufumbiriganwa wakati wa mutukuvu ensonga eyali yatulekankana kale omu ku mmwe abagenda kugattibwa leero obanga omanyi ensonga yonna eyinza okubalobera okugattibwa obulungi mu kufumbirigana okutukuvu ensonga eyo bwebaawo yatule kaakati kubanga mutegerere ddala nti abantu abagattibwanga ekigambo kya Katonda bwe kitalagira abantu abo tebagattibwa Katonda n'okufumbiriganwa kwabwe kuba kwa nsobi so ne bamugjeese wano onoowasa omukazi omulidia nakindi okuba mukazi wo okwera naye nga Katonda bwe yalagira mu kufumbirigana okutukuvu Lydia onoomwagalanga onoomusanyusanga onoomussangamu ekitiibwa onoomukuumanga nga mulwadde era nga mulamu onoolekanga abakazi bonna abalala n'obeeranga ne Lydia nakindi yekka ennaku zonna ze mulimala nga muli balamu mwembi nakolanga bwentyo ennaku zonna ez'obulamu Lydia nakindi onoofumbira omusajja ono Sone bamugjeese wange kuba musajjawo okwera naye nga Katonda bwe yalagira mu kufumbiriganwa okutukuvu onoomwagala onoomusangamu ekitiibwa onoomukumanga nga mulwadde era nga mulamu onoolekanga abasajja abalala bonna n'obeeranga ne Sone omugjeese wano yekka ennaku zonna ze mulimala nga muli balamu mwembi nze Sone bamugjeesera wano okuwasa kwe Lydia nakindi okuba mukazi wange gwekuzizza okubeera naawe okusooka leero
mu bubi ne mu bulungi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu Lydia nja kukwagalanga nja kukuumanga okutuusa okufa okutwawukanya Serija Nachini kufumbirwa okusonebwa Serwano kufumbirwa okusonebwa Serwano okuba abazee bange bwenfumbiddwa okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu nja kukwagalanga nja kukukuumanga nja kukuwuliranga okutuusa okufa lukutwawukanya nga Katonda bwe yalagira era nkulayiride bwenti Lydia kuwasa n'empeta eno kusaamu ekitiibwa n'omubiri gwange ebintu byange byonna eby'omunsi n'okwagala kwange kwonna erinnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina kufumbirwa n'empeta eno kusaamu ekitiibwa n'omubiri gwange kuba ebintu byange byonna eby'omunsi n'okwagala kwange kwonna erinnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina Zedimiyasi Mugabi nkuwasa ggwe Mary Namusaazi okuba mukazi wange gwempasizza okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu nja kukwagala nja kukukuumanga okutuusa okufa lwe kulitwawukanya Nze Mary Namusaazi nkufumbirwa ggwe Mugabi Julius okuba abazee wange gwenfumbiddwa okubeera naawe okusooka leero okubeera naawe mu bubi ne mu bulungi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu nga Katonda bwe yalagira era nkulayiridde bwentyo amiina kuwasa n'empeta eno kusaamu ekitiibwa n'omubiri gwange ebintu byange byonna eby'omunsi n'okwagala kwange kwonna mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina Julius kufumbirwa n'empeta eno kusaamu ekitiibwa n'omubiri gwange ebintu byange byonna eby'omunsi n'okwagala kwange kwonna erinnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina okuba mukazi wange gwempasizza okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu Joyce nja kukwagala nnyo nja kukukuumanga okutuusa okufa lwe kulitwawukanya kufumbirwa ggwe Alex Ngobi okuba abazee wange bwenfumbiddwa okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu Alex nja kukwagalanga
nja kukuumanga nja kukuwuliranga okutuusa okufa lukulitwawukanya wasa n'empeta eno kusaamu ekitiibwa n'omubiri gwange ebintu byange byonna eby'omunsi kuwa ebintu byange byonna mu nsi eby'omunsi n'okwagala kwange mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina kufumbirwa n'empeta eno kussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange okuwa ebintu byange byonna eby'omunsi n'okwagala kwange kwonna mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze